Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Twebaza Allah wekitiibwa akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusaasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tukyali mu example za club ku saidi eya tanwin. Twalabye example za nun sakina, twazabye mu club katugenda kola example za tanwin. Agamba wekitiibwa Allah nti A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anta hillum bihadhal balad وأنت حل بهذا البلد. قد شغانتي التنوين متجامبو حل وجابا حل كينو wazze oluvannyuma lwayo ennyukuta ya baa'u eno ku kigambo bihadha. Segedde bihadha. Kati faqulibat tanwini eno nekyusibwa, otegedde, nekyusibwa ng'ojatula n'ogifula mimu. Ndoza olaba nti akamu kakyusibwa, akawaggulu kika tanwin, akawansi dhamma, ntegereka oba mperezi, era waggulu yebaki tanwin. Kati ekyusibwa olwabba eno n'ogamba nti wa anta hillum bihadhal balad. Okategedde ako. Eyokubiri agambye nti kiramin bararan. Kati tanwini mu kigambo kiramin yakyusibwa nefuka mim. Lwaki? Mu maaso gaayo wazze ennyukuta ya baa'u faqulibat nekyusibwa nefuka mim. Eno ekigedde yakyusibwa nozolabira akawagulu bakafudde mim. Okalaba akawagulu buno bwobiri 1 2 tegedde bwengamba kati nekiba nga kigenda kuba kiramin bararan. Okitegedde? Example esembayo tuteeze mukwano inshallah tabaraka wa taala. Agamba Allah ekitiibwa Inna Allaha sami'un basir. Inna Allaha sami'un basir. Tanwini eno mu kigambo sami'un yakyusiddwa olwakubanga ni maaso waliyo baa'u nekyusibwa nefuuka miimun ng'ojatula. Ntegedde? So yakoze eki? Faqulibat nekyusibwa nefuuka ki? Miim. Kati nga wano Inna Allaha sami'un basir. Eba kuba matain nefuka mika small mim ila kosoma. Kategeda akagamba ako ndabe ekiri eno emabega nabo batusobola kitekaku kuki ku video eno nebetabanga. Agamba okitiibwa Sheikh saba Allah mubarake yatuwandikira ekitabo kino. Naga ekitabo kya link. Agamba nti sual ma hiya amthilatul iqlab. Examples za iqlab zagamba nti zezino wansi agenda okuwa hurufu al-iqlab ya ba'u
akuwe mu kigambo kimu, akuwe mu bigambo bibiri, akuwe ma'a tanwin. Okitegedde? Ekisooka akwadde ba yino. Then fi kalimatin, mu kigambo kimu kino wano, amba'aka nun sakina, because yo esoba mu kigambo kimu teringa tanwin. Amba'aka kyokubiri, amba'ahum singa kisoma because ate nja babuza amba'ahum amba ate wano kino kyaka kyali kuno nedda. Okay, tugende maaso. Tuakyusa nuni tukifulemimu nti tumbitu, tumbitu, nga wowuna lidhambik, okyusa nuni sakina nogifula ki? Nogifula nogifula mim. Bwe tijja mu bigambo bibiri ndakuna sokayitewo ebidongo. Naam, bakyabagamba dadaita aisa bino ebidongo nampozingisiza mbaddewa bannange sikyajjukira bwe mbadde, subhanallah, mbaddewa sikyajjukira gye mbadde, kyokka mbadde wano. Sona mbadde wano. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Lidhambik. Kati wano amthilatu fi kalimatain, nga mu bigambo bibiri. Kati nga wano amburik, kino ne kino then man bakhila, then wano min ba'dikum, then wano mu ma'a tanwini tuyina munfatirun tekanu isra turi iqlab tusiq ikhfa iqlab bihi munfatirun bihi zawjin bahij, tuchusa kasatayini nefuka ki mimwe, zawjin bahij. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Buli kaseera batuwa tamrinu nzibalagaye kati ngenda zibaga inshallah mu video eddako esembayo.